wuuno omukyala atabwekebera alisiza omwana wa munne bbi n'omumusiiga n'amumusiiga Kyagulanyi Namboola ayingiddewo maanyi nnyo nnyini ddala. Ngenda kuba nkubuulira ensonga ki emutuusiza leeti ate lwaki asikaŋŋanya ebitogi n'abasirikale abakuuma geeti z'e Namboola era na lwaki bamusanze tiketi talina. Of course waliwo abaguzi ba Kyagulanyi bagudde mu faamu y'e Magere eyo ne bakka ku bikajjo be ne babirya. Lwaki babiridde? Babigyali oba taliiyo? Ye balidde byakyani abibawadde? Byonna ogenda kubimanya mu vidiyo eno egenda okuba ng'etandika mu maaso kaawo. Nenjagala okujjukiza subscribinga, likinga, sharinga, nyiga ku notification bell. Of course olema okubisubwa. Naye nga kanetulemu ku katonyo small time tugenda kuba tutandika, so weekuumire wano wenyini nnyini ku Express TV wano. Katutandike a little bit then we get back in a few. Wow, yuno omukyala amanya ge gannategerekeka naye nga omukyalo ono gw'olabaawo empisa enkyafu ayina nnyo. Omukyalo oyo nga bw'omulaba awo akutte omwana wa munne n'amusiiga bbi n'amumusiiga muto n'omumuliisa n'amumuliisa. Ekigendererwa ekimuviiriddeko okukola kino owa poliisi akimubuuza kimulemye okunnyonnyola. Lwaki abakazi ebiseera ebisinga mukola ebintu ebiri evil? Bwe tuddayo mu Bayibuli etulaga nti omukyala yakema omusajja okulya ekibala. Ne kuno ku nsi abasajja babonyaabonyezeddwa nnyo abakyala. Nsonga ki bannange? Gi ali mu kkomera lwa ajati. So okulaba vidiyo eno ate tukola ekigendererwa kyakumulumya kyakukola kinaye kyali kiki? Defense sibangako na kigendererwa kibi ku mukazi oyo wadde omwana we sibangako na kigendererwa kikyamu. Ate ekikyamu tekiriwo nze nzikiriza, naye mu kukikola kintu kyakugira bugizi ne kikutemba ne kigamba kola bwoti, kubanga munnaye wabeerawo ebintu ebitemba abantu. Kyali kiki? Wabula simanyi kubanga nange sirina kigendererwa kikyamu nga njogera nti omwana simuyinaako buzibu, mama simuyinaamu buzibu, siyombangako naye sibanako kituufu tomuyinaako buzibu, naye ko wali olabyeko omwana yadde tomuyinaako buzibu yadde toyina ati nga bamusiiga bbi ng'ebizibu n'okwata bwoti n'omuliisa. Waliwo kirabyeko mu myaka gy'olina ddala ekyo ekintu waliwo kirabyeko nga bakikola omwoyo tokirabangako, naye gwe wakikola omwana wa muno ng'ate temuyombangako. Omwana tomuyinaako buzibu akuwadde nga omwe akwesiga naye ate n'okola ekyo yadde tokirinaako buzibu. Naye kifaananyi ng'ojjayo kifaananyi kiddala ddala nga madamu bwakuuza bwe babeera babo n'osanga nga waliwo gwe baliisa bbi. Kale nga tebamuliisiza naye nga bamupamako bamupamira. Owulira otya ddala ddala kwabo abaana ababombo nga bakimukozi? Nange era tekinsanyusa. Wangi tekinsanyusa. Anti baba n'abawagizi ba Kyagulanyi olumutuusizza ewaka munnange ne bamwebaza olw'okubakulembera obulungi n'okumugoberera paka ewaka ewe. Tutuuse ewaka ewe bangi bamugambye pulezidenti muno tuba tusaba ku bikajjo, tusaba ku miyembe, tusaba ku mapeera, tuvudde Buddu, tuvudde Kyaggwe, ABCD bwe batyo ebikajjo basabye ne balya. Olumaze okulya ebikajjo by'omusajja bayingidde ffene, bayingidde amapeera, bayingidde ebikajjo, bakoze effujjo, balidde buli kimu lwakuba yabadde abibawadde naye nga balidde paka kuwulira bubi. Abavudde e Kyaggwe basibye, ab'e Buddu basibye. Bannange kibadde kijjo bye balidde ne bagaa tebalaba nga State House ng'eno mwe bayingira ebikajjo ne balya amapeera ne balya. Mbwe ya Museveni wegituukako mundu ze zivaayo paka kuwulira bubi. Akakyala ako kolenge mu vidiyo eyo kalina ekintu kyekoogedde wabula kabadde kambadde akantu nesibye ebyatulese. Laba vidiyo yiiyo yeddako awo wennyini. Koze kajjo ya president alali alaba ebikajjo ya president esamba lona lona abaana bali kuddemu alali laba abaana musambala ebikajjo gwe omukulembeze agabudde laba abaana musambala ebikajjo laba abaana musambala ebikajjo
laba abaana mu ssamba ly'ebikajjo ggwe ono atutera bizinesi abo omugagga ab'ebuddu bonna watwalidde alaali byebyo alaali alaali enda kusetia usena kasero bakukumirawo masasi alaali awo wennyini Kyagulanyi abadde ava mu kisaawe ng'akapiira kawedde naye waliwo yabadde ayingira wabadde osikaŋŋana ebitogi yatuuseemu koleeti lwajjaamu abadde ku kkubo abadde mungi nti emmotoka zibadde zikutte bw'atawalizibwa okuva mu mmotoka ye n'atambuza ebigere okutuuka ku kisaawe e Namboole. Wabula wabadde yakatuuka abasirikale bamuyimiriza ne bamubuuza alage tiketi emukkiriza okuyingira omupiira. Abadde tagiina, omuyambi we kyavuddeyo n'abagamba tuli ku invitation ya VVIP yegenda okuba ng'etuyingiza ano. Abasirikale tebagaanye, basikaŋŋanya ebitogi ne beesindikasindika n'abakuumi ba Kyagulanyi paka bali abakuumi aba UPDF bakkiriza Kyagulanyi alabike ng'ayingira olwa puresha wadde eteereddwawo abantu n'abamu ku bakuumi be nga bagamba omukulu ateekwa okuyingira. Wabula highlight ey'amaanyi weebadde nti Kyagulanyi otuuse mu kisaawe waliwo omwami amutunuzzaamu kamera n'ateeka ekifaananyi kye ku screen ezo ez'omu kisaawe. Kisanyudde nnyo abantu, enduulu evuze ebadde ey'amaanyi nnyo era ekikyamudde nnyo abantu abadde bazze mu mupiira. Of course, Richmond Promotions Kuku Wazabanga K Suku n'omwami oyo yagambibwa okubeera omwami wa Shiba Kalungi bali mu ggwanga lya Bungereza nga waliwo ekivulu kyateekeddwa Richmond Promotions kiriko simaba Richmond yakitegese naye nga nalabyeyoko Lily Pazo y'omu ku bali mu UK, waliyo omukyala Mariam Ndagire, Walukagga n'abalala. Naye laba ku mwami ono omuzannyi wa buddo kyakoze Owakyaggwe, oba Owakyaggwe yagudde eddeeri naye Owakyaggwe engeri gye yeebaseemu alaga owa buddo kyamukoze ate n'owa buddo akyawaga. Naye highlight esinza okubeera ey'amaanyi olunaku olwaleero ye ya His Majesty the Kabaka of Buganda Ronald Mwenda Mutebi II. Amaanyi gabadde mangi nnyo, bwakoze kye bayise surprise attendance ku mupiira guno. Kibadde tekisuubirwa by the way because baba batugamba kyawummuddemuko naye bw'alabiseeko enduulu essa abalabi. It was so massive. Of course, ebimu ku bifaananyi byola zisaati zibadde zambaddwa abantu abamu. Make sure those Bagandas don't get numbers. Va ku kofi wali oba tewalya bitaano, saati zibadde nnyingi nnyo. Mpuuga my leader. Of course, tuddemu nga tuzzeemu. Have a lovely day. Ciao, ciao. Bye-bye. Uganda, are you ready for the biggest concert of the year? It's time to turn up the heat and light up the stage with the one and only Big Eye. This December 7th, 2024, all roads lead to the Lugogo Cricket Oval for a night you won't forget. Get ready for a high-energy, electrifying performance as Big Eye takes you on a musical journey of his biggest hits. Also featuring all Ugandan artists. Tickets ordinary 20k, VIP 50k, platinum tables 2 million. Get your friends, your squad, and everyone you know because Big Eye is ready to make history. Big Eye live in concert at the Lugogo Cricket Oval, December 7th, powered by Airtel Money, Sonyuka TV, Afro Mobile, Go Sports Betting, Sky Pins Tours and Travels, A Bryant's, Fines Cafe Bistro, Century Properties, Kima Home Security, Big Eye Foundation, and Climax. 10 years of Jero Kabako Majega kutaka another problem. Kusimbude.
10 years of Kabako with this. Yeah, Singa munana tugenda kubera kalenda. Ndena kwa mwendo penaje tuli. Singa munana ku kalenda hotel. Twesine professional muzije supporting ajega kutaka. Atengera bwamaliriza wadda wali ku Eden Emitiana. Kabako representing to the fullest in na kuzomwezi munana. 10 years of Kabako. Muje tumwagire bambi. Kabako majega kutaka. Kabako yodono se tugenda baku bo muziki paka kumacha. Munana November tubeyo tukuku wali kalenda. 10 years of Kabako. Yatenga 10 agenda kwera ku Eden City Emitiana. Munana tumeneyo kalenda atenga 10 abana b'Emitiana mwetegekao. Ono Kabaka chakalanya. Kabako ngaja kuzebya 10 ngalinya ku meza z'abantu. Tujja wa Kabako kulinya mu stage. Tuteekateeka okulaba nti n'ekivvulu kino kikitambula mu mirembe.